Ebyamatensi Mpuuga Nsamba buli lunaku byeyongera ddala okubeera ebibi ne bwe twogerera kati ate ne Church nayo emuvuddemu. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza nti Katonda wa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine teyeebaka, akola emisana enkya buli kadde abeera akola. Era twongera obbajjukiza nti Mukama Katonda ng'ali wamu naffe, Mukama Katonda ng'atukwatiddeko, era Mukama Katonda ng'atukulembedde, nti Kabaka wa Ssaabasumba ajja nti Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ajja kitegeera, era one time Mathias Mpuuga Nsamba ajja tegeera His Excellence the President of Uganda nti buli kimu kye yakoonako era buli kimu kye yamugambako agenda kukyejjusa. Mpuuga tugambye ebigambo, Mpuuga ensi ekubuuliridde, Mpuuga ensi ekuwadde obudde, naye munange tobifuddeeko, weefuula nti oli wa kabi, kati ensi kekulamule. Ssaabasumba ne Mathias Mpuuga Nsamba amuvuddemu. Era omubaka yenna aleete ati bw'ono omukulu agenda aganza abakazi wano ne wali nga yeefuula nti wampeta, kumbe abaana alina tomooni wano ne wali, kwegamba ekibi kye yakola ebibi bye bitandise omwetimba. Era twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti kulwa Katonda n'ensi yaffe Mathias Mpuuga Nsamba seresa mateeka g'ebyokulonda nga temulimu age limit, oyo abeera akolera Museveni ne bw'anaaba wa opposition. Age limit esobola okusibirayo Museveni n'olunaku olw'enkya, kyokka ate term limit ewa Museveni omwagaanya okuddamu okuvuganya ebisanja ebirala bibiri. Kitegeeza nti Museveni emyaka 4 gy'akufugidde tagibala tutandise okubala bupya, ate nga teweerabira nti ebadde enkola y'okukyusanga amateeka wakati nga musemberedde okulonda ng'ate alaba ye limusibirayo. Ono Museveni gw'oyagala okuleetera term limit teweerabira nti mu CA 1995 mwajjiramu etteeka lya term limit ebisanja birina kubeera bibiri. Bwe twali tutuuka mu mwaka gwa 2005 ng'alaba nti ekisanja kye kiweddeyo era okulonda okuddako kwa 2006 agenda kusigalira ebweru, yayita ababaka be n'abo abamukkiririzaamu n'abatuma nti mugende mukyuse etteeka lino, ekkomo ku bisanja liveewo. Kakati okutereeza amateeka mu Uganda ne bwe ganaayakagate naye nga Museveni omuddugaza waaga akyaliwo, wallahi obeera osenedde mu kisero. So nga ate yo age limit emusibirayo n'enkya ne mukulonda kwa 2026 tasobola kulabikira ku ballot paper. Lwaki temuleeta kitujjirawo Museveni lumu? Lwaki muleeta etteeka eritukuumira essuubi ng'ate ye Museveni akyaliwo? Mateeka ameka gazaakyusa amalungi ennyo okuzaama? Golowooza nti CA 1995 singa teyakwatibwamu Uganda teyalibadde ensi esinga ssemateeka omulungi ku ssemazinga Afrika? Kakati amateeka eyagoonoona ate oyagala kugatereeza wansi w'obukulembeze bwe. Mu kugakola twayonoona ssente, mu kugamenya ne tuyonoona ssente, mu kugazza oyagala tuyonoone ssente, ate nga wakyaliwo obusobozi obugazza era galongoosebwe singa gaba gayisiddwa mu kaseera kano. Teweerabira nti Museveni ye musajja asinga okwagala okufugira wansi w'essuubi, nti wadde namuko wakasitaabuzaayo emyaka 10 gyokka agende, wadde namuko wakasitaabuzaayo emyaka 10 gyokka agende, naye teweerabira nti muba musembera 10 gye n'ayita ababaka be n'abateekamu ssente n'abawa ebiragiro n'abasindika mu paalamenti nti mugende muyise etteeka lino linsibira ebweru mulijjewo. Kakati ate essaawa eno etteeka erisobola okusibira Museveni ebweru nga teyeewozezzaako lyerya age limit, kubanga emyaka gimutima y'okujjako nga ssemateeka gwe mugenda okuddamu okukola alaga nti n'ow'ekikumi asobola okukulembera eggwanga. Otherwise omuntu yenna nga ddala alumirirwa bannayuganda ng'omulamwa gwaliko gwakununula bannayuganda, essaawa eno yali badde afokasinga ku kintu kisibira Museveni bweru. Then ffe twerongooseza ensi yaffe nga Museveni amaze okugenda, ono n'ozuutya amateeka agatambula obubi naye ng'ate yagoonoona akyaliwo. Sooka ofokasinge ku kuggyawo omulabe, then oluvannyuma osooka olongoose. Sooka ofokasinge okumanya baani abalinnyirira ennimiro yo, then oluvannyuma osooka okabale. Naye essaawa eno ne bwe tunaalongoosa amateeka gonna ne gayakaayakana ng'essaati ekkanzu y'Omuwarabu etaliimu yadde essanda n'erimu, nga Museveni akyaliwo, gajja kutonnyamu amasanda. Tewaliwo kintu kyonna mu Uganda olunaku olwaleero ky'osobola okutereeza wansi w'obukulembeze bwa Museveni.
batugamba nti abantu bwe balwa bonna bafaanagana kakati n'amateeka amalungi olw'okuba nti alina okugateekesa mu nkola alina kubeera gavumenti ya Museveni olw'okuba Museveni mubi gali bijja galitandika okumufaanana kubanga ye mubi era tasobola kutwalibwa amateeka malungi kubanga ne mu kusooka twalina amateeka amalungi naye olw'okuba nti ye mubi yajja n'agajabulula yajja n'agajeegula kakati programu yonna omuntu ayagaliza bannayuganda era omuntu ayagala bannayuganda yali gikubye ng'asoose kusibira Museveni wabweru nene mujja muzunga mulinga abasenera mu bisero anti nze nga nze ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba madde ndi mu kuleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda era akalulu kalangirirwe mu kifaawo era abasibe balonde era ab'ebulaaya balonde era ekkomo ku bisanja likomewo nedda wonna weetoolola naye nga siraba mulisibirayo Museveni wabweru omuntu yenna kakati asobola okundaga nti ali mu kuteesa mu parliament kukutereeza amateeka g'ebyokulonda asooka ndage age limit kubanga eyeeterawo Museveni ku mpingu age limit eyeeterawo Museveni ku mpingu naye bw'ondeetera ebya term limit Museveni akyasobola okufuga emyaka 5 era n'amala n'akyusakyusa kakati omuntu yenna ayagala okutuyamba musibire Museveni wabweru ave mu byobufuzi bya Uganda omukono gwe guve mu byobufuzi bya Uganda kubanga toyina assurance jompa nti bw'okomyawo ekkomo ku bisanja ng'okulonda kwa 2026 tekunnatuuka Museveni asobola okunkakasa nti ekisanja ekirala kimu oba 2 bimumala kubanga ne mu 95 twali tulowooza yonnatuukira omwaka gwa 2026 agenda kuba afuza emyaka 2 ekyali kitannabaawo ndowooza wano omuntu okufugira emyaka 2 mu Uganda ekyali kitannabaawo era nga tulowooza nti agenda kubeera mukufu era kyatugumyanga ne bwe yakolanga ebikolobero byonna ne bwe yatundanga ebintu eby'enjawulo eby'eggwanga byonna ne bwe yakolanga obusosoze bonna ne bwe yattanga abantu bonna twagamba kasita obukulembeze bwe buliko ekkomo lye bwe lyali lituuka n'agamba nti tuwanvuye ku mukono tugolole ku mukono kakati nfuge ewatali kkomo ku bisanja ne tugenda mu mwaka gwa 2017 ng'alaba emyaka gitandise okumutimawa n'ebyo n'alijja katoyina bukulembeze bw'ogenda kutereeza butambule bulungi ng'okyali wansi w'obukulembeze bw'Omuseveni sooka onoonye etteeka erisibirayo Museveni wabweru ebirala tujja kweterereza mpola by the way tewali kujja kwetaagisa kutereeza mateeka nga Museveni agenze ebirala bijja kwetereza mpola era bijja kwekola mpola kubanga endwadde olukonvuba luba luvuddewo kye kinaalemesa Uganda okuddamu okujinjimuka naye mu kaseera kano musenera mu kisero mu kaseera kano kye muli mu kukola musenera mu kisero tegayikamu ate nga gye mugenda okukoma okumala obudde okulwa ku mudumu kubanga mulabanga agatajjula naye ng'ate mwerabidde nti gayitamu gayika omuntu yenna essaawa eno nga ddala okolera abantu ng'oyagaliza bannayuganda age limit ye ansa kubanga ye ebimala lumu ye Museveni emusibirayo wabweru lumu era tafuna namaanyi yadde n'obuyinza okuddamu okugolola omukono gwe okukwata mu ssemateeka naye bw'okomyawo age limit mu kaseera kano egenda kulya ssente y'omuyi w'omusolo wakati awo waliwo abagenda okufiirawo kubanga Museveni mumumanyi ye musajja asobola okumenya amateeka okusobola okuyita mu mateeka okugenda okumenya amateeka ne bwe kiba kimwetaagisa kutta asobola okuyita mu mateeka okusobola okumenya amateeka asobola okukikola kakati sooka ojjewo Museveni sooka osibira ono Museveni wabweru nga tonnasibira Museveni wabweru etteeka lyonna ly'onaaleeta ne bw'oba olifuuye kalifuuwe yenkana atya ligenda kuba liwunyanga kazambi musajja yeererejja n'ayogera byagenda okutereeza mu mateeka g'ebyokulonda naye nga age limit terimu ate nga yeesibirayo Museveni ebweru obutereevu ne mu kulonda kwa 2026 n'atalabikako naye ye gye yeesibyeko lwaki teweesiba ku kya age limit lwaki weesiba ku kya term limit kubanga ffe Museveni atusinye n'olunaku olwalero atusinye buli lunaku Museveni lwamala mu buyinza Uganda edde emabega emyaka 5 olunaku olwo
Kakato yagala tumwongere emyaka emirala 10 Uganda egenda konziba emyaka emirala emeka ate ngera tetuli konko sure nti eyo yo term limit taddemu n'agitaataaganya kuba gye twagala okutereeza yajja yatereera neneetaataaganyizibwa lwaki tuddamu okugitereeza ng'omwonoonyi waayo akyaliwo olowooza nti yafudde oba omwoyo gwogwo ogw'okwonoona gwaweddewo olongoose ennyumba naye abaana abagiyingiramu ebigere biddugala okanya kwera okanya kusiimula naye ng'abaana abagiyingiramu ebigere biddugala sooka onaaze ebigere by'abaana olyoka olongoose ennyumba otherwise bw'ona alongoose ng'abaana ebigere bijja ddugala ogenda kuba ofiiridde ettayo ziraka ogenda kuba obonaabonedde bwemage era buli budde ogenda kubeera mu kukutama Museveni gy'akoma okubaawo buli lunaku tugenda kuba tukuba mpawo okukyusa ssemateeka Museveni gy'akoma okusigala ng'akyaliwo buli lunaku tugenda kuba tukubaganya mpawa okukyusa ssemateeka kubanga buli tteeka erikyuka oba eriba likoleddwa liro agitaataaganya kuba gye twagala okutereeza yajja yatereera neneetaataaganyizibwa lwaki tuddamu okugitereeza ng'omwonoonyi waayo akyaliwo olowooza nti yafudde oba omwoyo gwogwo ogw'okwonoona gwaweddewo olongoose ennyumba naye abaana abagiyingiramu ebigere biddugala okanya kwera okanya kusiimula naye ng'abaana abagiyingiramu ebigere biddugala sooka onaaze ebigere by'abaana olyoka olongoose ennyumba otherwise bw'ona alongoose ng'abaana ebigere bijja ddugala ogenda kuba ofiiridde ettayo ziraka ogenda kuba obonaabonedde bwemage era buli budde ogenda kubeera mu kukutama Museveni gy'akoma okubaawo buli lunaku tugenda kuba tukuba mpawo okukyusa ssemateeka Museveni gy'akoma okusigala ng'akyaliwo buli lunaku tugenda kuba tukubaganya mpawa okukyusa ssemateeka kubanga buli tteeka erikyuka oba eriba likoleddwa ziraka ogenda kuba obonaabonedde bwemage era buli budde ogenda kubeera mu kukutama Museveni gy'akoma okubaawo buli lunaku tugenda kuba tukuba mpawo okukyusa ssemateeka Museveni gy'akoma okusigala ng'akyaliwo buli lunaku tugenda kuba tukubaganya mpawa okukyusa ssemateeka kubanga buli tteeka erikyuka oba eriba likoleddwa liroteetingira ku Museveni gwakola okola kulwanyisa Museveni ne Museveni byakola akola kwekuumira mu buyinza then lwaki amaanyi tetugamala mu mateeka agasobola okusibira Museveni wabweru omulundi gumu ffe tujja kwerongooseza Museveni ng'amaze okugenda ebintu bigenda kubeera automatic era omubaka yenna atwala etteeka mu paalamenti wadde weerimbise mu opposition naye ng'olitutte ogamba olitutte ku lwa bannayuganda sooka ondage age limit eriwa bino ebya term limit bya kisiru bye mulimu bya kijegga musimanya abasibe balonde bya kijegga tewaliyo musibe ayagala ena kubeera automatic era omubaka yenna atwala etteeka mu paalamenti wadde weerimbise mu opposition naye ng'olitutte ogamba olitutte ku lwa bannayuganda sooka ondage age limit eriwa bino ebya term limit bya kisiru bye mulimu bya kijegga musimanya abasibe balonde bya kijegga tewaliyo musibe ayagala kyamaanyi tetugamala mu mateeka agasobola okusibira Museveni wabweru omulundi gumu ffe tujja kwerongooseza Museveni ng'amaze okugenda ebintu bigenda kubeera automatic era omubaka yenna atwala etteeka mu paalamenti wadde weerimbise mu opposition naye ng'olitutte ogamba olitutte ku lwa bannayuganda sooka ondage age limit eriwa bino ebya term limit bya kisiru bye mulimu bya kijegga musimanya abasibe balonde bya kijegga tewaliyo musibe ayagala kyamaanyi tetugamala mu mateeka agasobola okusibira Museveni wabweru omulundi gumu ffe tujja kwerongooseza Museveni ng'amaze okugenda ebintu bigenda kubeera automatic era omubaka yenna atwala etteeka mu paalamenti wadde weerimbise mu opposition naye ng'olitutte ogamba olitutte ku lwa bannayuganda sooka ondage age limit eriwa bino ebya term limit bya kisiru
amanyi tetugamala mmate kulwa banna Uganda sooka ondage age limit eriwa bino ebya term limit bya kisiru bye mulimu bya kijegga musimanya abasibe balonde bya kijegga tewaliyo musibe ayagala kulonda ng'okusinga okugenda mu kkooti omulamuzi n'abayo nga teyafiiriddwa abalamuzi b'e Uganda bye bafiirwa towozesebwa abalamuzi b'e Uganda bwe banyigamu ne babbaabo ba ne bakyala baabwe towozesebwa abalamuzi b'e Uganda bwe bakola kitowozesebwa kakati tewali musibe kyayagala nga kusinga kumwanguyirizaako mbeera ya kukola busibe oba yakwejjeerezebwa okuva mu busibe teri musibe amiisinga kulonda ate alonderemu abali ebweru abeeyagala oli musiru mukakati ekizibu aba diaspora tebalonda gwe bagambyeko nti bakomplaininga baagala nnyo okulonda mwate buli kalulu kalangirirwe awo wennyini we bakalondodde bulijjo bakalangirira wa kitaawo era bulijjo bakalangirira kubanga olumala okulonda nga batandika Kyagulanyi Bobi Wine Kyagulanyi Museveni Kyagulanyi ne muvaawo nga mutegedde nti polling station eno tufunyewo obululu bumeka ne mwegattira kubanga neeri mwina ba agenti bammwe mwekubira essimu nti abange tufunyewo bumekera mwana tunobo babubba nobo babubba kakati gwe bongandi district efuna obuyinza n'amaanyi agalangirira ebivudde mu kulonda kw'oba president olaba ne polling station obuyinza buzirina kubanga wano oba weewala kubbibwa nti tugatte ebivudde e Masaka tugatte ebivuddewa kale Museveni atulage wawaatubbidde naye ate weerabidde nti era tugatte ebivudde ku polling stations ez'enjawulo mu district ez'enjawulo era n'amala nabba omuntu omubbi abba ne gwatudde naye wowe obadde tokimanyi omuntu omubbi asobola okubba nga omutunuulidde bwoti kubanga omubbi talina nsonyi abamu ne kali ne boona neetegereza kiki kyonankola olwedde okimanyi nti ndi mubbi omuntu omubbi talina nsonyi kakati Museveni ne boona ateete etteeka gwe empuuga nga bw'ogamba nga lirangirira awangudde mu district era bisobola okukyuka olaba ebibadde birangirira awangudde ku polling station bibadde bikyuka essaawa eno ebyo byonna weerimbikamu byerimbike okulaga ensi n'okuzza ekifaananyi bannange opposition weeri bannange abaka ba opposition bano be baagoba mu nuupu balinamu ensa era be balese amateeka agagala okugwa Museveni toyina tteeka lyoleese nga lijuna bannayuganda nga lyagala kugoba Museveni naye ng'ate age limit ogisibidde wabweru age limit kaakati essaawa eno ye ansa age limit mu kiseera kino y'ensonga era omuntu yenna awulira nti ayagala kutujuna teweetola don't beat around the bush tukira ku age limit tukube engalo kubanga n'enkya limusibirayo wabweru naye muleeta obuteekateeka obwa koodiina obulabikanga obulwanyisa Museveni naye ng'ate naye Museveni muli munda akimanyi nti buyamba muyambe Munnayuganda takyasobola kugumiikiriza Museveni yadde ennaku ebbiri oba yadde olunaku olumu kati byagala Museveni agumiikirizibwe emyaka emirala 10 emyaka emirala 10 Museveni gye tuba tumugumiikiriza ate ng'era tetuli konkosuwa nti oba bwe giggwako agenda omujegajera gagenda ffe abo bafa gwe ebintu ebibalira ku lwalifa emyaka gye tegimusobozesa agenda ffa kitaawe yafiira ku emeka abo bawangaazi abantu abakolobezi babeera bawangaazi tetuyinza kulwaninga ggwanga nga tuli lwaningira kulinda kufa kwa muntu kitegeeza omuntu oyo aba w'amaanyi n'okusinga eggwanga omukulembeze nojja n'okola statement tumugire bugizi tamulimiti golowooza akyaweza emyaka 10 ku nsi nga Museveni eggwanga tuli lwaningira kusinzira ku ddi lwalifa nga n'amateeka tetujja gakyusiza ku kituufu tugakyusiza ku ddi lwalifa Museveni emuntu yenna kakati ayagala okumujja mu buyinza ansi eryemu kumusibira bweru n'ataddamu kulabikira ku ballot paper kakati yenna aleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda nga toleeteddemu lya age limit yeekolera akugambye nti olinga embwa yeekolera akugambye nti olinga embwa ekibuzo ekirala bano abakiise b'abantu bayita mu bantu bawa okubabagira ebirowoozo ebyo oba ye abibaga ku lulwe Mpuuga yafuuka constituency y'Ekimanya ya Nyendo Mukungwe
yafuuka constituency yayitawo olukiiko abantu bamubuulira amateeka ge baagala okukyusa ne ge baagala okutereezaamu. MP omulamba n'oyimirira mu bantu ng'osinise n'amannyo mbunze we nnatene